Obusiraamu gy'otagenda kusanga nti abantu bakola ki bakayagana wabula olwokuba nti bo baba bagitegeera tewali kyogenda kusanga ne baawukana mu kino ojja kusanga nga ate balina we beegattira nga amakulu buli omu kyangu nnyo okutegeera nga nti wa husnu fahmuhum wa idrakuhum litafaduli al-ulumi fima bainahuma fi fadlihi wa makanatihi baina ulumi shar'iyya olwokuba nti buli omu amanyi obulungi bwa irimu eno amanyi asulu gye yava buli kimu kyonna ebigikwatako abikola ki abitegeera fa inna ilman tawalla Allahu subhanahu wa ta'ala qismatahu binafsi n'ekimu ku kifuula irimu eno okuba nti yakitiibwa yenna tuwulirize eyo kwe kubeera nti irimu eno ey'obusika Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini ye yatwala obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala obukubeera nga atemera irimu eno oba ekitibwa obusika oli kyayinza okutegeera obusika tujja kinnyonnyola naye wa just on introduction tugezaako okulaba nga tukulambululira okumanya kiki tugenda okusoma ku kiki kyogenda okusoma ye kyosoma kyeki kuba omwana tumujja bujja mu kirasi n'omusuulaawo alina okumanya essomero kyeki wasangibwayo ki bakolayo ki mateeka ki rules and regulations n'agendayo nga ebintu byonna bikoze ki ng'abitegedde kakati kyenjagala naawe gwe wenna atuwuliriza ogende mu maaso kubanga ebintu bino obitegeera osobole okutegeera omulamwa gwaffe nawwa we tugenda okubanga tuyimirira nga tusoma irimu eno so tugambye nti ne irimu Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini gye yeekwatiramu binafsihi n'agitematema okusobola okutulaga ffe tusigaza ekintu kimu tanfidh kussa mu nkola ekintu eki gavumenti ekolebwa ebiwayi bisatu oba emikono esatu amasiga asatu 3 arms of the government mutegede bulungi naye tulina kye bayita parliament yebaga amateeka ntubena kye bayita shurtatu tanfidhiya abateekesa mu nkola that is court n'olyoka ogattako ne police nga bayambirwako ne police bonna that is an arm of the government kakati ife wano Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okulalikako amateeka gano kitwale nga parliament nti era alisa amateeka gambe nti etteeka likole bakusaako omukono ogw'ekyuma gwe wenna alimenye nga ne fines penalties kwozitadde n'obikola olw'ekyo kati wano penalties zaffe gwe wenna ampuliriza oba atuwuliza agenda maaso kutuwuliza ku 9 ku 17 katonyeze 9 Pal FM nkutegeeza nti ife ng'abasiraamu oba abantu ffenna naffe tulina repercussions singa tuba tulemeddwa okussa mu nkola mateeka naye ezo zo Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyinizo yalondoola yatussaako bakalondoozi naye abatakugamba nti kola kino lwaki okoze kino si be bakuvunaana akuvunaana ye Allah ogwabwe gwakuwandiika akoze bw'ati nga bwe bakussaako mbega exactly tegali instant olw'ensonga ekyo no kiraga okusaasira kwa Allah by'ebitonde bye kubanga singa gali instant then ng'amateeka ag'abaakulembera ekyo kyaliwo ku mulembe gwa Musa alayhi salam ebintu n'emirembe gy'abannabbi abamu oluusi ebintu bya happening then olukyogera olukisaba bwe kitunga kikola ki kyapeningira yes nga kiteeka libaawo nga kijjirawo direct ekiboko kinaano onywedde omwenge nga zikulye ukitegedde kakati iffe ne tubanga bw'oba tokoze Allah atugamba yatuwa amakubo 2 n'agatunnyonnyola naye nagambe ekkubo lino bw'ona okwata erya kkono endereza lityo ojja kumanya waliyo ekinnya ky'omuliro bw'ona okwata lino erya ddyo endereza lyalyo ojja kugwera mu jjana ennimiro y'ebibala abamu bwe bagigamba bwe batyo naye nga almuhimu kitegeeza nti kati gwe okusalawo Allah n'akuwa Allah yawa omuntu ekitiibwa yasitula nga bw'ayogera nti walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah subhanahu wa ta'ala yawa omwana Adamu yasitula omwana Adamu ku lukalu ne ku mazzi bitonde ki ebizimba ku mazzi abatali bantu teri era Allah omuntu gwe yawa amazzi n'agatetenkanya n'akola ebyombe ebitambulirako n'akolako amayumba olwaluzi na buli kimu kubanga Allah subhanahu wa alladhi sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a yabawa buli kimu kyonna ekiri mu nsi muno n'akibanguyiza n'abawa amagezi agasobola okitetenkanya okukijjamu obulamu
okusobola okuyamba obulamu obusobola okubanga muyimirizibwawo okukola ibada kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Byonna Allah n'abituwa nga tusobola obbikozesa. Buli kimu kyonna bagamba musimanye empologoma the king of the jungle naye tebagamba king of the world. Itegeeza implying that the mankind mukibira exactly ate naye agifugirayo ndowooza kitegeddeawo. Ekitegeeza nti omuntu kuno ku nsi Allah yamufuula nga saitara ala jamii ashiya, yamufuula nga yafuga ebintu byonna ebikoze eki ebisigadde. Ekyokubiri Allah kye yatuwa iffe yatuwa okwesalirawo, okukola decision. You can make your own decision no matter it is negative or positive. Si nsonga kyolonzeewo kirungi oba kibi. Basobola babulira mwenna ng'ebigambo bibabulidde bya mugaso. Oli naga nti gasi yasagala kuwulira. Yes, sijja bikolerako. Oli naga nti gamuka munebadde birungi. Nange kanneddemu kannebuli omunaaterera omulala nakola ki? Implying nti buli omwayina yes buli omwayina decision yeyiye. Kati ffe Allah yatuwa okusalawo kwataawa bitonde bye birala. Bamalayika tebalina kusalawo. Allah kyebalagira kyekyo kyebakola emirimu gyabwe gye yabawa hadha huwa. Teri kitonde ekirala kyonna Allah kyewa kusalawo nga muntu n'amajinni. Kuba ffe tuli ebitonde bibiri. Nakugamba sala gwe noganze sijja kusala. Exactly. Kubanga okusalawo Allah akukola ki? Ne malayika bw'amugamba nti kino kyoteekwa okukola takyusa. Ekyo Allah kitugamba dda la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bo bamalayika tebajeema ku ekyo Allah kyabalagidde there and then kasita Allah balagira nga bakola ki? Nga bakola. Naye omuntu Allah agamba nti wahadainahu najdain, yakuteerawo amakubo abiri, imma shakira wa imma kafura. Oba osazeewo okgenda mu kkubo lyabali abeebaza abanaafuna ku byengera bya Allah ng'ogenda, oba osazeewo okgenda muli abaana abajeema abagamba taffe twagala kumanya ng'ogenda. Byonna Allah yakola ki? Naye n'akuwa end result ya byonna. Kyegambye nti ye mulamuzi hakiimun yasembayo. Yasembayo mu kulamula, yagenda otulamula ku ebyo byonna ebinaba biyitidde mu mbeera efaanako bwetyo. N'olwekyo nga tugenda mu maaso bonna tuli ku bukulu bwa erimu eno n'okutemera empangi okusobola ogitegeera. N'agamba nti wawadda ahkamahu, Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okulaalika erimu eno ey'ebyobusika ye kennyini yeyassawo n'amateeka agagifuga. Agagikola ki? Agagifuga. Lwaki gamba nti eno erimu yanjawulo kweri tusookusoose ntulaba bwe tunaba tutuuka mu kunnyonnyola ojja kukimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yennyonnyola bino nayennyonnyola bino nga ffe tulina kutuukiriza. Tukyatema mpangi. Naye kino ojja kitegeera bwe tunaba tutuuse mu maaso awo nga tugezaako okulaba ng'ate tunnyonnyola. Naga nti ebyo byonna Allah yabinnyola fi kitaabi mu kitabo kye falam yakilhu ila malakin muqarrabin. Ensonga zino ezikwatagana n'eddiini ey'obusika Allah teyazirekera wadde malayika ow'okumpi. Kubanga aqrabul khalq au khalaiq ila arrahman almalaika. Ebitonde mu bitonde ebikyasinza okubeera okumpi mu bitonde bya Allah biba malayika. Naye olaba Allah subhanahu wa ta'ala obusika teyatuma malayika kumugamba nti genda otetenkanye obusika obulaba abantu bebanakola ki? Bwe banaabutambuza. Ye kennyini fatawallahu, ye kennyini ne yeewa obuvunaanyizibwa n'atematema ensonga ezo okulaba nga iffe tuzitegeera. Kubanga already waliwo ebyaliwo tunaba tusomye ku history yaliwo, ojja kulaba nti mbutuufu Allah amateeka g'obusiraamu okujja gaataasa bingi. Singa Allah yatulekera erimu eyo banaagirekera ebitonde ebirala byonna twalibadde mu kubonaabona nga bwe tulaba tuli mu kubonaabona mu by'obufuzi. Kyava agamba nti wala ila nabiyyin mursal, era Allah subhanahu wa ta'ala erimu eno teyagirekera nabbi yenna mu bannabbi be yatuma. Nti yaba kuba iswala tukimanyi bulungi oluvannyuma Allah olgeraalika ebisigadde byali bya nabbi gitemaatema. Ontegedde bulungi. Naye eno erimu Allah yagitemaatema n'ejjanga eri full ejjudde. Ng'ekintu kimu kitusigaza kubeera nga tetugissa mu nkola. N'olwekyo ekiraga nti erimu eno ya kitiibwa. Lahuwa ilmun sharif, erimu ya kitiibwa nnyo. Kyava agamba waqad waradat an-nusus ash-shar'iyyati bitanwihi bifadlihi. Hadithi oba obujulizi bungi nnyo obujja obuleetebwa nga bunnyonnyola obulungi bwa erimu eno gye tusoma olunaku olwaleero gwe wenagenda maaso kubanga otutuwuliriza. Walhathu ala taallumihi, n'okutukubiriza okugimanya.
obulungi bwayo bujja okuviira ddala mu njuyi ez'enjawulo ez'obujulizi obw'enjawulo omujja okusanga alkitaabu wassunna bibi aslain fil adilla ebinsibuko y'obujulizi ensibuko z'obujulizi singa okuba enkakafu entuufu ddala ya Qur'an y'ekitiibwa ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojja kusanga fi aqwali sahaba wa qiyas wa ghayriha ojja kusanga mu ngerageranya n'ebigambo by'abamanyi byonna nga bitukubiriza okusobola okuba nga tumanya irimu eno y'ekitiibwa n'okufaayo okugiyigiriza lihajati nnasi jamian ilayhi olwokuba nti ffenna abantu mashariki l ardi wa magharibaha okuva mu east and west wa awsati wa junubu wa shimalun n'ogenda mu central north and south ojja kusanga nga ffenna twetaaga irimu eno okusobola okugimanya n'okugissa mu nkola fa inna almauta maktubun ala bani adam olw'ensonga nti irimu eno ekwatagana ku kufa n'olwokuba nti ekwatagana ku kufa tukimanyi bulungi nti okufa Allah subhanahu wa ta'ala yakuwandika ku baani kuffe abantu abaana ba Adamu alayhi salam era buli omu alina okufa kubanga irimu ekwatagana na byakufa era gwe amanyi tojja kufa nze mugamba bwe ntawuliriza radio nga programu eno kweri nti nze sijja kufa ng'ogijjako kaweebaka naye bwe omanyi nti oli mu ebyo ebitonde Allah bye yawandiikako nti obuwangazi bwe buti obunaggwako ngo okkirira beerawo owulirize otumbule n'abalala obakowoole katono nnyo nga bw'atumbula naam tujje obubaka buno tudde inshallah passport n'omuddako mubeere bagumu magogo n'omuddako tusigaze eddakiika 15 kati masumbuka laika yeerabira nti waliwo sports dawa yali evanya paka mukaaga yasindika emirundi ebyo yasindika message emirundi ebiri tano izo ziri nnyana mu nnyase buzi kuyawo kubyawano eyo giveeko ekweraliikiriza bulungi naye eri mu bbanga era tosobola kubayamba kiri era ba tugitambuza
tusobolera ddala okukuumira abaana mu bulamu obulungi nga bali ewaka okulapa okutyoboola eddembe ly'abaana okubatulugunya kubira abasawuti ku 116 oba oweereza obubaka eri aba Europort awatali kusalibwako nsimbi ku 85 noti obubaka buno okutuusibwa ku gavumenti ya Uganda Wakiso District Local Government n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekikola ku nsonga z'abaana ekya UNICEF n'obuvujjirizi okuva mu gavumenti ya Belgium emirimu kyakokole Alinsadi Consultants Limited beetaaga abakozi abawola n'abalenzi okutwala okukola mu mawanga nga Abu Dhabi, Dubai, Oman, Qatar, Turkey ne Saudi Arabia ng'omusala mulungi kyokeza eya tiketi ne passport bya bwereere basange nakulabye opposite Help Petrol Station oba bawandise ng'okuba ku ssimu eno 0707 enya 2 364 ne 0771 385 Alinsadi Consultants Limited bannunkulaakulana wasooganyene muno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba okusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandi ki okubalira zeka okukola hijja ne umra weyune aljannatu ghaya basangibwa bakuli ku bitaala abeetaaze bafuna ku ssimu eno noti 7 najjamu 4 7 oba kubira Sheikh Umar Sadiiki ku noti 7 noti 3 kinanamwemu 3 16 oba kusoma ku noti 7 noti 2 kinanamanya 7 2 anamanya aljannatu ghaya Al-Salam Islamic Center PG 3 kilometers Butambala Road Bazaar Trading Center a mixed day and boarding nursery primary school. We teach both secular and theology. We have playing materials, a mosque, water and electricity. We offer bursaries for orphans. Registration is in progress. For more information, call the director, Sheikh Arafat Kasule Makondere on 0777 67 50 04 or 0702 74 71 30. Al-Salam Islamic Center. Education is the key to success. Omwami omwambaza omulembe guno kamukwongera ekigo mu kibuga Badrus Boutique yesupamaketi y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa omuli amasuuti empale amakooti blazer ziri first class tunebweza bokas okuva Thailand n'amasaati ga Van Hussein tulisa amasuuti n'empale okuva Bungereza, Turkey, France, Italy, Bangladesh, Thailand, North Korea n'ewalala okuva mu dizayina mu mulembe tutunda amasuuti n'empale mu bigabo Oses, George, CBS, Next, Benjamin Onedala mu saizi zonna ne fitting Badrus Boutique tutunda kamuukamu n'okusuubuza n'omuyagala konteina tutukuwa omwami olw'omukolo tukuletedde amasuuti ag'omulembe n'empale eziri first class jangu ku Badrus Boutique ofune kirasi empya mu kwambala tusangibwa ku Rosa Market okulirana Ovino Mall ku room B38 mu Kisenyi essimu 0773 33 7 oba 0731 7 Kuno musibi, kuno wakusiibula okukira walala. Cafe Javas, akuleetedde Ramadan Combo. Osobola okufunira buli kimu mu kiseera kya futal ku mitwalo 475 zokka. Cafe Javas eyongera okujjukiza nti osobola okusiibula okukira oba okufuna futaliwo ku matabi ga Cafe Javas okwetooloola eggwanga lyonna nga Cafe Javas Lugogo erisangibwa ku Lugogo Bypass, Kampala. Cafe Javas, Oasis Mall, Oasis Mall, Access Road, Kampala. Cafe Javas, Parliamentary Avenue. Cafe Javas, Kuchira Road. Kusane Cafe Javas, ku Victoria Mall, Entebbe. Waliwo Cafe Javas, ku Kampala Road. Ne Cafe Javas, ku Bombo Road. Ate mwe abali ku Namirembe Road, tulina ettabi lyaffe erya Cafe Javas, ku Namirembe Road. Ate mwe abali Nakawa, ku Cafe Javas, Nakawa. Funa ekijjulo ekiwoomu n'okuziibulukuka mu ngeri ennungi ne Cafe Javas. Kikumi mumusanvu katonze mwenda Palefemu ekula eri omuntu wa bulijjo kadde kongedde okulabika nti katambula tusigaze eddakiika ntonotono okulabika nti munnange tumaliriza tuli ku musomo empangi esookedde ddala okusoma omusomo ogw'obusika mu busiraamu tulina Sheikh Umar Sulaiman Kasule kwongera okulabika nti atutambuliza ddala mu musomo guno
Sheikh waliwe tukomye ngo bagamba nti alowooza nti tojja kufa. Naam. Alowooza nti muba nayitibwa abagenzi. Nti tataliimu. Oyo guno tegumukwatako. Yajjeko bujja leediyo tatawana naye buli amanyi nti oyina date gye baakuseetingira. Nti bujja kutya nga bagamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naam. Tumbula ready. Agende maaso awulirize. Naam. Nga tuwumbawumba okusinziira ku budde nga purezidenta bw'ayogera mukkirize tugende mu maaso nga tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutuwandiikako okufa ffenna fakana lizaman ala almuslimina an yata'allamu ahkama alfara'ida olwo kitegeeza nti kiba kyatteeka eri buli yenna buli musiraamu yenna naddala okumanya amateeka agakwatagana ku busika. Njogera wano nkakasa nti buli yenna atuwuliriza ku maka gammwe mwali mubaddeko omugenzi oba mu famire yammwe mwali mubaddeko n'abagenzi oba muyina abagenzi ab'enjawulo olwaleero weebali naye ennamula ezikwatagana ku muntu ng'avudde mu bulamu obw'ensi girimu eno gye tugenda mu maaso abamanyi bagiteekulamu emiteeko ebiri. Al ilm madda hayat al insan waliwo irimu ekwatagana n'obulamu bw'omuntu okuva lwayingidde mu nsi. Wa amma ba'da mautihi fahadha ulumun ukhra. Ate bw'amala okuva mu bulamu obw'ensi ate yo nayo irimu ndala. Kati irimu nebamu emiteeko egi amazaalibwa n'amagenda. Ontegedde bulungi? Okuva ku mazaalibwa okuva kasito okutonnyako mu nsi mu lubuto lwa nnyoko lwa maama wo wotandikira amateeka agakwatagana kuno ku nsi agafuga we gatandikira. Ontegedde bulungi? N'otonnya ku nsi olwo agabi muno mugundi gaba tegakwatako ng'omuntu wabula gakwata ku oyo akusitudde. Naye idha stahalla almawlud singa omwana aba azaaliddwa n'aba nga azaaliddwa nga mulamu awo wennyini mu kuzaalibwako amateeka g'obusiraamu we gatandikira. Kuba kankusomeseyo ku kintu kimu. Omwana tulina mu busika nti omwana omukyala waba akyali lubuto oyo omwana tumubala nti waali singa bannasayansi oba badokita batukakasa nti mwali mulamu ne tulinda paka olunaku lwalizaalibwa okukakasa obulamu bw'omwana oyo amala kuzaalibwa wali abasawo ne bakakasa nti azaaliddwa nga mulamu imma nga yasimudde oba nga akaabye au taharruk oba ne yenyeenya okwenyeenya kuno kutumanyi n'asitula akakono oba mu mbeera yonna eraga nti omwana mulamu. Kyovola omwana naye nalinga neebuuza nti oba omwana lwaki bamusunanga oba bamukubanga azaaliddwa asobole okukaaba nga takaabye takoze eki ekigendererwa okumanya mulamu oba mayiti. The moment kasita azaalibwa nga mufu oyo amateeka tegamukwata era tetumubala. Taata waffe ne waba afudde nga yaleka maama waffe ng'ali lubuto oyo mwana n'azaalibwa nga mufu mayiti la yu'tabaru warithan tabeera mu bajja kufuna ku bintu bya taata. Nti ate maama agambe omwana wange wadde afudde naye bamuwe bibi tabeeramu kubanga omufu tasika kyetumanyi. Hatha huwa omufu asikirwa busikirwa so tasika. Kati oyo tazze nti musika asikirwa no kubanga azaliddwa oledi nga mufu oyo ebibye khalas abanga wujudihi ka adamihi okubaawo kwe tumala nga ataliiwo. Hatha huwa so nolwekyo ensonga lwaki kyatteeka ffe tumanye ensonga zino tusobole okuba nga tetuzikola ki nga tuzitambuza okusinziira ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agaagala liyuqima hudud Allahi tusobole okuyimirizaawo ensalosalo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tutegeera amateeka agakwatagana ku by'obusika ala wifqa shar'ihi okusinziira ku mateeka gwe wa yukhadhu kullu muslim nasibahu ash-shar'i duna bakhsin aw ziyadatin. Buli muntu yenna mbe tuyita abasika afuna omugabo gwe ogwo nga gujjudde nga tasusiddwamu ate era nga takendeezeddwa mu mbeera efaananako bwetyo kyetusomesa ebintu bino. Fa'an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qaala hadithi ngejibwa kw'omu ku basahaba ayitibwa Abi Hurayra ategeeza nti qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yayogera ebigambo bino ng'agamba yagamba nti
ta'allamu al-fara'ida yanti abange mumanye ebyetteeka mumanye emigabo egyakomekebwa mumanye yirimu ey'emigabo oba yirimu ey'obusika ezinzivunula ziri 3 nga bwe tujja tunnyonnyola almuhimu olwokuba nti nahnu bisadadi ilmi alfaraid au ilmi almawarith olwokuba nti kyetuliko saawa zino tuli ku kye bayita islamic inheritance tujja kukivuga nga tukiza side eyo tugambe nti nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba mumanye ebikwatagana ku busika mubitegeere n'agamba ekirabo mumala okubitegeera wa'allimuha ate era mubisomese kyekitulese ku paalo olunaku olwaleero bisomesa abatabimanyi ate nabo balina okufaayo okubimanya kuba bw'oba tofuddeeyo nze nenzija wano nenjogera ku muzindaalo nemala nentambula neŋŋenda mba omusango mba ngwejjeeko naye kikakata ku ggwe kuba nsomesezza kikakata ku ggwe atamanyi okufaayo omanye ebyo bikwatagana ku irimu eya faraidu nagamba nti fa innahu nisfu al-ilm kaliko embadde nzija nkugamba wali kubanga mazima ddala irimu ekwatagana n'obusika kitundutundu ku kumanya half of knowledge for it is a half of knowledge yes eri omwana kye nagambye nti irimu y'okufa it is a half then irimu y'okubaira there are two opposite sides death or life no there's death or life ey'obulamu yes n'ey'okufa ey'obulamu bye bino olwali byosomye tuva mu kusiiba tuli mu kusaala tukola kyebyo hajji n'ebisigadde naye wali okufa ate nawo waliwo ebyawo bye tukola ki bitungula so nga tuwunzika naga nti wahuwa yunsa eyo irimu egenda kubanga yeerabirwa eri abantu bajja kugyerabira kyangu nnyo bajja kubanga gyerabira nnyo wahuwa awwalu shay'un yunza min ummati era kyekintu abantu b'ekibiina ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye bagenda okusooka okugibwamu olabe nga teri afa ku bintu bifaanako bwe bityo teri ayagala kumanya era wano mu Uganda nkakasa buli omu bw'otunulira n'olaba embeera nga bw'etambula ojja kulaba nga wano mu irimu ekyasinza okubeera emabega ye irimu ey'obusika buli omu tayagala kumanya wejjamu ebyobusiraamu batabuka ate ekitabo kisukka omanyi lwaki kubanga kino nkyogera ate nze buli wonna wensomesa nkyogera abantu babbi ekyo kimu abantu bali azaamaanya ebyo bibiri abantu balina emirulu ebintu bisatu byonna babigatta omulundi ogwo oli naakugamba nti zanyira ku maali eno bawalabako nga Allah agikola wallahi oli naakyogera nga talimu wadde okutya owulidde awulidde naga nti bw'abanga Muhammad yajja n'akajjiko k'ettaka wano gizaako gikwateko ng'akyogera musiraamu n'ekirevu alina n'agamba nze ku maali nkutema yaakhe tonnyumiza bya ddiini naye ebyo bino bye tuliko olwaleero bye tujja tutema empangi mpola mpola okusobola okubitegeeza gwali eyo otegere nti amateeka g'obusiraamu buli kimu kyonna gakyetu Allah okujja okugamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum temulowooza nti yali alina tekirina makulu ogamba nti olwaleero nzijuzza ku mmwe eddiini obusiraamu bujjufu yes ate n'akuwa n'ekkubo ery'okwagala okumanya obujjuvu bwalyo n'agamba atya yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam yamugamba namugamba nti wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim gwe Muhammad tetutumanga lubereberyerwo okuleka twatuma basajja abaali basibwako obubaka n'amugamba bw'oyagala okumanya ekyo fasalu ahla dhikri nkuntum siga yajja mu jamaa ngeri jeno nanga nti mubuuze abalina okumanya bwe muba temumanyi gwe buli kyobanga tomanyi ku busiraamu genda onoonya abakimanyi abali specialized mu ekyo basobola okunnyonnyola ndowooza bwe tuba tutandikira olujja inshaallahu taala twongere okutema empangi ku maali eno ey'obusika otujjiddeyo kali akasoose omwana kasitaazaalibwa bwe bamayiti abibyo bikoma awo khalas awo wennyini we tujja okutandikira inshaallahu taala baani abafunawa emaali eno egabanetwa bijja bitya byonna tubitegeere tujjewo eri endowooza nti Allah yaliwa nga tugikola naye ng'abuuza iwasha antu ako tetujjagazibwa kusukka ono mukkirize tubaagalize ekiro ekirungi abasports batuuse dda
bali wano bonna bali mijoozi bannaye buli omu n'akalimu ke era kafaanana batunuulira bonna batunula mipiira myereere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Alaikum salam saba Allah fenna atukuumire eddiini busiraamu era agituteeke mu mitima ne mu birowoozo byonna tuggyemu endowooza ez'ebigambo biri nti Allah yaliwanga imaali bikola weebuulirire